Make everything easier and more interesting as you reach apex of your life. Al Magic Records is here to give you all that your life needs. We provide the best video production around town. We produce music videos, filmmaking, documentaries, commercial adverts, and the best video production for weddings and introduction parties. And we hire video equipment like cameras and drones. We do audio production, caller tunes. We produce and promote music business, songwriting, vocal training, music lessons for kids, and artists management, all offered at an affordable price. We are located in Nyanama, opposite Movit. For more information, reach us on 0753 567336 or 0775 408943, or you can reach us on email almagicrecords@gmail.com, or you can find us on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. Al Magic Records, for God and my camera. Lero sigenda boss kid. Timugenda kulaba skit. Mugenda kulaba nzeke nyini mwenye nga njogerako nammwe nga tuwaja tunyumyamu biki ebibadde mu lugendo lwaffe luno olwa Stasha and the house girl. Lutuseewa muyizeemu ki? Mutuule mukkalire temuvaako kubanga ero ffe tubajjulira. Munnange Stasha avudde wala. Oba atandika naffe ng'okyali naffe. Nsaba lw'ekitiibwa akocho singo okwagala. Mwebale kunfollowinga. Mwebale kunjagala. Mwebale kunzija all the way. Kubanga nze nayingira music industry nga ndi 17 years. Lero ndi 35 years. Mashallah. Naye nga ndina mwabawagizi bange. Basically, abawagizi bange. I'm talking to you, my fans. Abagala Stasha nga omuntu. Abagala ka Stasha, gu Stasha ne gwajati. Banange tuvudde wala. Mukimanyi nti mwe mundeze. Mumanyi nti mwe mundabiridde. Munkuzizza sebo. Wadde abamu agira nagamba nalabanga Stasha nga ndi mwana buto ate nga akusinga obukulu. Anyways, tutandika art ebiseera ebisinga nga tuli bato. Kati omunaloza nti wali oba oli muntu mukulu. Naye mulabe gye munzije. Obadde okimanyi nti nze ndi mwana wa Mukatale. Ekibuye wano we nakulira. Natunda ku nnyanya. Natunda ku mukene. Nze tonyooma mirimu. Tonyooma nsi. Buli muntu ebintu by'oyitamu bikufuula omuvumu ow'ettendo. Mpise mu bintu, mpise mu ntalo, mpise mu nkokola mu kulwanagana n'abantu. But psychologically ndi mukazi mugezi nnyo. Gwotomala gati nkugasitulako lutalo nolowooza onompangula. Tesigaba wiini. Simala gagigaba nti naye ate era onvaako ng'ofunyemu ekyokuyiga. Soibeeramu mu bulamu. Bw'ofuna challenges ku mirimu gy'okola. Totamwa mulimu. Stay focused. Sigala ng'oli ku mulamwa. Okitegeera? Abakwogerera abakube okola tebakujjanga ku mulamwa. Nywera. Naye ng'osinga kwesigamizaani. Allah. Oyo Katonda yasinga olwana entalo. Ye mulwanyi nnamige. Tamanyi lutalo. Tewali lutalo luyinza mwewunyamu. Singa ayimirira naawe buli kimu ojja kiwangula. Kale nno nze yonna gye nvudde. Naye nga nnamwe abawagizi bange. Ntuuse wano mashallah. Byonna byonna lwakubanga mmwe. Mwebale kunjaga. Mwebale kunfuula bakitalo. Nze ayogera nammwe ndi so proud okubeera nga ndi Hajat. Mashallah. Ndi so proud. Naye munda z'essanyu. Munda g'essanyu nga ndika Stasha. Munda z'essanyu nga ntandika obeera Stasha. Ne munda g'essanyu nga ndi Hajat. Nzaani. Lwaki sibasiima? Lwaki sibeebaza? Mashallah. Bingi byogeddwa. Bingi bitukonjeddwa. Bingi omuntu abeerawo n'akukyawa from the blue. Nga tolina kye wamukola. Nga tolina kye wamunyiiza. N'akukyawa. Naye ate munnange. Yennyula yekka. So lwakigamba ebintu bino oba byempiseemu. Bwe tondaba nga n'olaba Hajati, n'olaba Stasha wano, n'olowooza nti everything is soft. No, my dear. Obulamu tebubeerangako bwangu. Ate kankubuulireko. Bw'oba onoobeera obuwanguzi, tolina kuyita mu bulamu bwangu. Mukwano gwange bw'oba oli mu bulamu obwangu nga gw'olowooza obulamu bwo bugenda kubeera soft all the time. Weerimba.
tufunanga challenge mu bulamu ate notya oba nokakana nosikatira oyongera ngakubera focused ate kati gwali eyo ngoli mu bulamu obw'okunyigirizibwa onyigirizibwa mwene embeera you strive to get to something togwa mmanyi kati ate gwoli muwanguzi kubanga namuganda yakiraba n'agamba zikusooka nezitakuva nnyuma kyovalaba n'omuganda oba abaganda bakiraba ne bagamba nti kola ng'omuddu olyenga omwami ye buli lwokola ennyo ofuna birungi byerere mu maaso teweganya kukola mwagale nnyo kukola ate temukangibwa bigambo oba mbeera yakunyigirizibwa manyi baganda bange bato bange bannyinaze bangi mwagenda ku byeyo kukola muyita mu mbeera ey'okunyigirizibwa etali nnungi naye stay focused sigala ku mulimu manye ennaku yo tewali sente gye bagabira bwereere teri sente ya mirembe mwana wange kola ate era manya gye wava nti bakwetaaga teweesigula n'ebikoosi sigala ng'oli focused sigala ku mulimu esente gikwate bulungi sente mugenyi omukisa gujja lumu tegudda kale bambi munkozese bulungi lwaki nvuddeyo yonna nzize nkulage ekiteeso ekirowoozo station the house girl twakijja kuki why all of a sudden twasalawo okujja n'ekyo nagambako emabega nti station mayanja musomesa tuli basomesa ab'enjawulo sigenda ku lubaawo n'empandiika naye nkusomesa mu bintu byenkuwa kusookera ddala nkusomesa mu nnyimba bwe balaavu n'olaba laavu bweyisa abantu obuba bulumi n'olaba obulumi tubuyitamu butya okuba kukyayibwa n'omanya abantu bakyayiwa ne babeerawo batya naffe tuli bantu byoyitamu mbiyitamu byolaba mbiraba oba byolabye nange mbirabye twalaba nga society edobonkanye erimu ebintu bingi abantu bayita mu bintu abamu bibatuukako behind their backs like nga tebamanyi from the blue netugamba now this is the right time ekintu kijja ku level y'okubeera nti tukiteeka mu nnyimba tugisenembuza nnyo abantu bangi tebalina bodeba music abamu balina eddiini nnyingi nnyo ng'abasiraamu tebakkirizibwa kubeera na music tebaagala music naye ate ng'asobola okulaba skit n'afunamu ekyokuyiga ne tujja ne idea y'okukola kugamba twagala tubalage enneeyisa z'abantu mu bintu ebyenjawulo mu ngeri ey'enjawulo this time round netugamba katusokereko mu maka naye agafunye ebizibu bingi naye ng'ebiseera ebisinga abakozi be basinza obbireeta abakozi bakoze ebintu bingi abaana abazadde bwe tutabeera so omulamwa gwaffe ne tutandika na station the house girl mu maka mubalabi house girl ab'enjawulo buli muntu alina empisa ze buli muntu alina enneeyisa buli muntu alina ebigendererwa bye n'abakozesa abamu balina enneeyisa yaabwe embi mukwano gwange mubaze ng'otugoberera okuva station the house girl we yatandika I believe olabye ebintu byenjawulo twaleta Katalina omuntu aba munene muwanvu ng'asinga mukama we n'emyaka nanki yeeyisa atya nga mukama we mutono mumpi kati sijja sinsiri mumpi temukitwala ntubanga nti ndi mumpi naye kintu nga bwe kitunga mumpi muba mutonotono amuyisa atya etukulaga tata wa usigala abatamanyi kye bayita mukama we n'ekyo kikyamu kansubire mwakiraba kikyamu nnyo omuntu oba oliwa mukama we asigala mukama we ebyatuka Katalina mwabiraba gwalyayo bw'oba oli mukozi gw'olabanga ekigendererwa kyali kyekyo gw'olowooza gye yagenda yatereerayo oza gyali teyejjusa ebyatuka Katalina mwabiraba oba engeri gye yeeyisaamu mwagiraba kakati gwalyeyo gw'olaba nti omuntu oba woba mukozi ng'osinga mukama wo bunene obuwanvu n'ebirala byonna n'amaanyi bw'otyo bw'olina okuyisa mukama wo ansa mumanyi ogirina ne tugamba nti tukoze tutya abantu balina abakozi abantu bakyusa abakozi nkye n'eggulo mukwano gwange gwalyeyo mwannyinaze mukwano gwange baaba wange oba muto wange omulimu gutwalenga ng'ekintu ekikulu tobeerangaawo n'olowooza nti ate osinza omulimu w'amaanyi tebakikulimba naddala ng'omulimu ogwo guvaamu akasente ne bazibanga nnusu 100
bagamba ayina yayongerwako omulimu kasagwenga kuleta ne bali banusu 10 tolugayanga bagamba akamukamu gwe muganda olukumi olunako luli kyanga obadde olujja tokyalujjawo lwoyitegera omugaso gw'omulimu omulimu kintu kikulu nnyo ne mukama w'omuntu kintu kikulu nnyo lwaki nkugamba kino ekintu hati osobola okwefuula nti oli kaliba ku mulimu notumanya tate wali abala bangi ate abeetaaga omulimu ogwo ate okusinga sina kindi nga bajja kukola ate okusinga bakubanyeemu ebirundi emeka 5 kino nkigeza wanaona tuli mu station the house girl omukozi yasooka Katalina bwatu bwe yeeyisa ndoza n'alowooza nti oba ensi ekomere kyali bakozi n'agenda mu bufumbo tuba tuli awo nga tufuna ttebe tetufuna ttebe tulubojja mu kyalo ne tulowooza ttebe agenda kuba mulungi ttebe najja n'amaalo gonna ne tuttereza ttebe tulwanaganye ttebe omujjamu amaalo ebyavuddemu ttebe mwabirani mulabye ttebe bwe yafuuse ekizibu mulabye ttebe bwe yawambya amaka ate abakozi batabeerabeeramu ate Katalina teyalina kigenderero ekyo ate ttebe yakirina empisa kugamba tugeza okulaga nti empisa sizeezimu ate Katalina yali mu wampisa ndala ate ono najja nankuba ndala ono ttebe gwe bayita katulako ebisebuka yasooka ne yeebikka baaba n'amaana akabikkula ne kabikkuka n'atulaga kyali mukyala munnanga ali twasalawo tubaleetere station the house girl muyige station the house girl tagenda kubesinga ku nti school house girl mu maka agenda ko ebintu by'okuyiga bingi nono ensonga eyo bw'oba oli ku mulimu teweefuula kiwajja bw'oba oli ku mulimu oba ng'okola nnyo ne bakupromotinga tulowooza nti ate gw'osembyeyo jjukira gye wava okutuuka awo gwemanya ate tewaliyo n'omulala yeetaaga omulimu gwo mukwano gwange bw'obanga olinako gy'olaga obanga olina ekiruubirirwa n'otuuka ewantu ng'oluggi luggale tolwananga tokikiitanyanga lujja olw'okuluggula wabaawo emiryango oba enzigi endala nnyingi ezibeera enzigule ekizibu kye tulina tulekerera enzigi ziri enzigule ne twesiba ku lunonze bannange wanonze bannange wano manya ekintu kimu buli kintu ekibi kijja n'ekirungi bw'ofuna ekibi togwamu nnyo nti oba ensi enkomye kifune mufunyi kyakuyiga naye nkukakasa nti ekirungi ate kiri mabega w'ekyo ekibi tolemeranga ku nsonga tolemesanga munno olw'okubanga omulimu oba embeera mulekerawo zimba obusajja omuntu Katonda gwe yatemera ekkubo nti liri wano awo we liri tosobola kuliziba tebakulimba n'olw'ensonga eyo muyige okutemanga amakubo mulemenga kwesiba ku kintu kimu kulaba nga omuntu abantu abamwalisalawo wakiri omuntu afiirwa obulamu olw'omulimu oba olw'omusajja oba olw'amaka oba olwaki gwe musomo guno gutwajjana mukwano gwange omukyala aliyo kikyoyize mu station the house girl njagala onyumirwe nga bw'oyiga kansubire nti oyize era ofunyemu ekyokuyiga ekigenda okutwala ku kirala omwami omulekera mukozi emmere omukozi yagiwa omwami omukozi wo atuuka paka mu kisenge abaami bano balinga muzibu togulinaanya muliro bw'ogulinaanya omuliro tobeerengeyo newesiga obulungi bannange ndi mulungi omwami wange ayinza kwagala kye ku kakozi bannange omukozi mulema bannange akozi katini kakyafu mukwano ekyagaza omubi omulungi tokimanya tomanyi osobola okukalalawo n'okanyooma mukyala nga baakakuza mukyala nga akaana kalina ekitumbwe ng'olina otugulu tunulira ttebe ne hajati mazima ddala haji yandibadde anoonya kikuteebe nga hajati we waali omusava naye abasajja tebabimanyi ebyo oba abasajja kino kibatemba butembi nekibambala bw'oba osobola okukola emirimu gyo omukozi waaki mukyala munangaalayo mulimba tuyitiridde omukozi nayala obuliri bwa bbaawo kwosula ne balo nalongosa ekisenge kyo oli mulema abakozi tubafuna kutuyabawo ku mirimu kakoleko bino ebirala ate biri ebibyo byekolere omukozi naawe omwami emmere laba afukamira gonna olwagirese n'olyoka okinaloota ate muyina enjera zikomeere abakozi tebalina njera bayonjo baitya bannange ebintu bino mubirabe mubiyige mubifunemu ekyokuyiga abaami nsolo
oyinza n'okubeerayo nno nga tutugambye nti oba mukozi naye nga muganda waali waka muno tuyigamu ki tuyiga okubeera ebintu ebisinga bannange tuyiga otutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe oli mukazi wajja oli mukozi wajja kukola wakima bufumbo bagamba buli kijja what comes round goes back round ojja kukola omuntu ekintu naye bakikukole ate nga gwewerabira nti wakikola munno bw'oba ogenze mumaka kukola focus kola abaana bwoli obonyabonya baki nga akusasula omwami we oyingirira waki nga abasajja bakyaliyo bangi eyo zikusanze nno gwe munnange anyaga nga tebakujagangako zikusanze nnyo kubanga olaba likikukola lw'olimanya munno kye yayitamu abakozi sibayingirira sibalemesa sibavumirira wabula tuwagala tugezako okutereeza society ebiri mu society embeera etereere omuntu abeere nga akozesezza n'akusiibula bulungi bw'oba okuwe oba n'omukozesa like oba boosi kuba abamu bakama b'abantu ate beebazibwa ennyo naye kansoke ku bakozi mbasaba mumanye ennaku yammwe musigale ku mirimu gyammwe wajja kukolakola funa omusaala gwo planning ebyewalala teweegomba mujja ffe endwadde zemutenoonyereza temumanyi gye bazijja abantu mubalaba mubikomere temumanyi gye bavudde omulaba oli kufa musajja afudde namalwaliro yeziribanga naawe omukozi okubamira nga gibula kutabakubuuza kiki nti wewe mundeke tokyaswa like you can't even explain yourself nti ate wayagala owo musajja birudde bijja battira bwera abasinga muli baana bato abakazi bayina emitima omukazi ajja kukola ekintu ku bbaawe nga yamanyi avudde yamanyi bw'atobye olaba obonaabona n'ensinga tobadde osoofuna ensi eyiyo like neweekolera obulamu obubwo nammwe babosi mulimba lwaki omukozi omukyala omukozi omulabanga ekitagasa lwaki omulabanga atali muntu bwoba olaba nti tali muntu lwaki omuleeta mumakaago lwaki omuyisa bubi lwaki omutulugunya n'omumalako emirembe kyovala ebiseera ebisinga tunenya abakozi naye ng'ate ebimu babosi mubamuleterawo embeera eyo omukozi waba akulabirira omwana lwaki ate ye omutulugunya olaba ddala obusungu bwewamutaddeko n'abusa ku mwana twetereze naye abaami baffe ate mwe mulimba nnyo abakazi nga bangi mu nsi lwaki mu bakazi bonna era osalawo omukozi n'oyagala omukozi sigambye nti omukozi tali waffe kwagalibwa abamu bawala bato balungi naate naawe oba bafiiriza ate future yaabwe ey'omumaaso n'ekirala n'omukyala womazemu ekitiibwa lwaki of all people n'omugattako omuntu ate ow'omu nnyumba ate ye oba oli awo omukyala gwalaba nti ate ye mukama we like oli nti mukozi bukozi ensonga si nnungi oba omenya omutima gw'omukyala oba omuttattanye oba oviiriddeko amaka gasasika olaba aleka abaana olaba abaana bebabonaabona nga nono omukozi mukazi wattu yali alowooza oba olio byogenda byasuubira byogenda omuwa biyitirivu naye natabifuna n'anoba oba olw'obudde nti muto ye olaba abaana bebabonaabona ng'olwonna lwaki okola ekyo ku bakyala abali mu nsi abaami baffe mutusaba mukiwozo bwekitabo mutuwe ku bitiibwa tusaanira okuweebwa ebitiibwa ffe abakyala naddala mu maka gaffe ekikwagaza omukozi kiki ekikwagaza muganda w'omukazi kiki ekikwagaza mukwano gw'omukazi kiki station the house gal yajja kuyigiriza ndowooza mulaba bwe twayingire mulabye etteebe teeba ayagadde haaji kyala munnange aleeyo muyina obusungu obubi kati awo omulala bayagyeyo dasidi embazi bino biso mwalabye ajja tiyakoze eki yasirise nemutandika oyomba gye tusirika yombako okuyomba kuyamba ki tekuwanguza gw'omuntu omuleka nasooka ebirimbo bye kuba ebiseera ebisinga abantu abo babeera mu birimbo ebirimbo bye bituuka kisaana ebimuyiwayo naye kati balasinga wajjayo dasiri nojayembazi no hajja tiyasirika ate okusirika kuwangula teri revenge gy'ogenda kufunamu mu dduniya muno kagubeere mulimu kagubeere wa nga kusirika ye kusirika mukyala munnange mmanyi kizibu nnyo gye muli mulowooza lwaki bwe babeera bafumbiza abantu edda ng'abantu bakyalina obudde obufumbiza ennaku zino abantu mwefumbiza mwekambeera mu kibande mwefumbiza enkeera mbaga bwe bafumbizanga abantu ng'omuntu bamugamba
ebintu byonna embeera yonna tabuse batika amazzi sikuloga okubatika noteka amazzi mukama kikuyambako okusirika togamira okusirika kuwanguza mukwano gwange ebintu bingi nnyo kubanga ate bingi biwandibadde okola oba biwandibadde oyogera ate byosobola okwejjusa mu maaso kyokka ate bw'osirika ate bingi byowangula n'olwensonga eyo mpunzika nva waggulu nga mu buli mbeera mu buli ntalo lwonna mu buli yonna gy'obeera beera nnyo ku kigambo okusirika tokyejjaako sirika okusirika kuwangula Station the House Girl twalina ekigendererwa kyakukola episodes 100 ensonga lwaki twatandika episodes era I believe fe mu skiti zino fe balese kitwa episode 100 naye munnange ne munyumirwa nnyo munyumirwa obwagezi ne bugejja ne tugamba kutwongeremu bonus wa skiti saaga 30 bino byenjogera bye bikomekereza Station and the House Girl inesanya nnyo bategeeza mubadde balungi nnyo okuva gye twatandikira mukyali balungi kuba tukyalina olugendo lunene nnyo tunabadde tutandikako naye Station and the House Girl olwaleero lwakomye kabeere musomesa ku ssomero wali yasoma nga tawumula osoma first term n'owumuleberera myezi emeka 3 kati ku Station and the House Girl eno ebadde third term emyezi egi tudikubye oluku era esawa ena ngenda bawandikira report mudde wammwe mubadde basasuzi balungi aba school fees mwebale nnyo bayire ddala tutandika olusomo olupya something new in the house Station manja nkyasomesa ne team tukyabasomesa ebintu bingi senga singa nze olw'omujja wamumpe n'ogwa senga mwana muwala mbuulirira njogera baaba lwaki bino mbyogera bambabuulira abantu basinga musobola okubeerayo nga temwafuna mukisa kubiraba temwalaba ku bazadde bammwe temwabeerako mu maka galaba bintu bino naye kati obirabye n'obiyiga kati ate bingi bingenda okukuleetera ebirala byogenda okuyiga bingi tonyiiga kati onyiiga mutya ekisooka skiti we zibadde zitandisa obbanyiza zitandisa obbakaabya mutandisa okwetamwa ate ekintu kyonna buli wokiremerako n'obeerako ekyo kitama tuyina ebintu bingi ate nga ne message tubaye tuzifuna ez'enjawulo muzanye ku kino muzanye ku kiri so ne tumanya nti mukyagala tuzanye ne mwagala tuba ebintu by'enjawulo tujja n'ekipya this time round mbadde ndabako message z'abantu bannange mumanyi bannange I don't understand the language but when I see my wife laughing I also laugh this time round tugenda chukba mirundi eji luzungu luganda kasavu kanyama kasavu kachi kanyama alifuna messages nyingi ez'enjawulo okuva mu mikwano gyange abantu bangi bali Amsterdam bali Kenya bali Tanzania bali Nigeria abantu bali South Africa they really want to follow naye tebawulira lulimi okitegeera tebawulira lulimi it's really hard at Oluganda odugamba nti subtitle like okero subtitle kungeri tuba tukumo kajita mukyala ng'akola subtitle w'omuwadde omulimu n'olw'ensonga eyo ekintu ekifa ekitugenda okubaleetera kigenda kubeera kya nnimi bbiri luzungu na luganda luzungu na luganda tusobole okubeera nga tusomesa ate nekuba tamanyi luzungu baliyige tusobole ate okusomesa n'abatamanyi luganda nabo bategeere bye tusomesa okitegeera ekintu tukigaziye ekintu kigeze tuteke ku level endala naye tekuli kuna ali kuyigundi atamanyi luzungu ku Station the House Girl bana muli ku byoyo muliyo waliwo omuwala bayogera oluganda obogenda bogamba era mmanyi mulumanyi era mmanyi ekintu tugenda kitambuza tuki mmanyi kigenda banyumira just mwe mwongere kuuma bwagizi ekintu kijanjawaze tugenda zanya ebintu nga tuli versatile tuzanya ku kino ku kiri banange njagala kantwala omukisa gwe n'okwebazaako okusingira ddala abali mu Arab countries UAE big up muli bakabi clap yourselves everyone you're such darlings I can't thank you enough mukola nokola emirimu gyo nodduka n'ogenda ku Station the House Girl bannange muli bakabi basweeti bange bakadaama bange badalingi how much I love you I can't say mbagala nnyo thank you so much mwebali kutulaba UAE I mean UAE mwenna at large sigenda kumenya muli Saudi Arabia muli Dubai Oman Jordan Qatar you're everywhere thank you so much UK banange mwebale United Kingdom mwele ngamba thank you so much USA America muli mu states enjawulo mwebali kutulaba mwebalire ddala yengo France wala bagamba tuli France Italy Cairo Italy banange muli all over the world buli muntu anyumirwa Station the House Girl
tonyiga nti simenye ensi gy'olimu naye mukimanye omanya nti big up, thank you so much muli bakabe nnyo ate katole mukisa guno okwebaza munnange nno mulimu abantu bangi ababeera mu bintu bino nga temubamanyi. I am this like mulaba kino ekintu nti Stesha the house girl naye basically okusooka ddala because of Allah, ekyokubiri because of you the fans mwana twabanjulira ekintu naye ng'omuntu omukulu ennyo wekwebaza bamuyita Sir Lawrence omukulu Lawrence kikomeko bamayite mulimanyi ndi bagambe oyo omwana mulenzi he's very young naye mugezi nnyo. He's hard working, ali cooperative, he's everything, he's talented. He's a very good director abeera wasabonatu ebene mulabi basesa omukulu buli walaba kifaananyi kisiseetuseemu manya gambye cut nakuwayawo ekigambo ekisesa. He's good, he's very good. Thank you so much my dear manager Nalonda bulungi. He's my good friend 10 years kale tuli mu business. Munnange nkwebaza mwami Lawrence sina bigambo byensobola kukozesa kwebaza nenebaza tiimu yonna ngebadde omukulu up life munnange bali nnyo time byonna everything that you've been doing for Stesha the house girl tuyanza nyo tuyanzeegi kitabani kyange ki Stewart munnange webale omukulu Sematimba ne tuyanza nyo mwami Sematimba bimeka byewerekereza n'osalawo obeerenga naffe tube tushutinga no buli lunaku naye abantu abo babeerawo bambi mwebale nnyo omukyala Nanziri Anet akasenga bitereka mama tuyanzeegi webale kubeera part of Stesha and the house girl. Omukyala Tebesigwa Leila Kalanzi Kachapizo. Thank you so very much mukwano webale nnyo baba wange omulungi mukyala Halima mukyala musomesa okusomera erimu mama tweyanzeege omukyala oyo omunene bamuyita mukyala Halima tuyanza nnyo mama tweyanzeege ndibasa nakabuto watukolera nnyo mwana wa mama bambi webale nnyo nebaza naye abaana bange tubajeje tubagamba kati muzanye kino muyingire mu kino mukolere muti mbeere muti bambi tweyanza nnyo tweyanzeege mutulabye bannange mwebale nnyo East Africa mwena Africa at large naye Uganda kiki ekiri mu Uganda nkuyise emirundi emeka Uganda nyawe Uganda nyattu lwaki temwagala kuwagira kintu kyammwe lwaki abantu bali ebweru beba tuwagire nnyo bama mutuwagire abana Uganda mulimu baba tukoze nnyo kino ekintu kya bubu buy Uganda build Uganda yaffe bannange nebuzabuza muti aba Uganda yaffe femmwe mutulagi bw'osanga ayagala okulaba tayagala kusubscribinga bw'osanga subscribinga tabuusa mulala bw'afuna kasikiti takongerayo tayagala muntu nolakulaakula namulimba tukulakulanye nnyo ekintu ekyaffe naffe tugende ku leve endala kano kamu akatalekeka amavivi kuki kutaka nze nabagamba nakuzibwa owulidde omwana eyakuzibwa teyeganya kukola ki kufukamira oba waliwo ki afukamira bamaama bataata basenga abalungi abaana abato abawala abatenvumuulu abalenzi mwebale nnyo mwebalire ddala kuwagira Stesha Mayanja kuwagira Hajat Farida Stesha Mayanja all the way mwebale kuwanika Stesha and the house girl fetuliko mufeereza nnyo kutumira byonna gya YouTube ne mwanika obwaffe mwebale commentinga mama n'obalaba ne balwanira ekifo leero nze nsoose leero ndi wakusatu leero ndi wakubiri ndibe waki nemmanya n'obudde nti buli ssaawa 10 ne mwerekereza byonna ne mbeera ku YouTube nemutakoma ne musharinga mwebale kusharinga bamaama bataata bakojja basenga thank you so much mwebale kulaikinga mwebale commentinga mwagala nakunkabe I'm so happy banange mpulira kugamba engeri gye munjagalamu you touch my heart ne bambonyawonya ne mukaaba you cry when I cry bwembeera musanyufu mbeera basanyufu thank you so much bwoba oyina atana subscribinga please mugamba subscribing mwebale kulaikinga mwebale kusharinga mwebale kubonika kintu kino ebipya bikyajja nsigadde ndi Hajat Farida Stesha Mayanja nga ndine team Al Magic Records management yange thank you so much I love you so much assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh